Yes, Faridah TV ujimbaniriza kadde kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasa subscribing ate munyigene kadde Kitalo Jajja wa Briella Afudde mbina masa bonoke tachikiza ali Amaziiga musajja watukosane Faridah Nakazibwe akosane Briella bono kutwaliza mbina masa usonga tune kadama eyaba wagulu ku kizimbe nagwa ebintu byongedde okubanga bitabuka embeera yesinungi yeralikiriza ngenda kwambi kutusa kubagita Faridah TV abali Iraq mbatomedeko abali Saudi Arabia nabali mu ggwanga ya Syria mbagamba nti muri bakabi nnyo eno bagita Faridah TV mbagamba nti te on YouTube platform ojja kufuna bisinga ate ebyo mulimbe Kitalo amunange Jajja wa Briella Afudde mbina maso Jajja wa Briella muwala wa Bruno ke mbina maso amunange mwana banyikiddwa nga Nakawoya Faridah yava mu Uganda ogenda okola bwa made mu ggwanga lya Saudi Arabia mu mwaka ogwa 2021 yayita mu company gye bayita Bizat company esangibwe Kansanga era nga ebifaananyi byolengera bimu ku ebifaananyi akugamba mwana mwala oyo bwe yali akomyewo omwezi oguyise mabega akugamba bwatyo bwe yali afaanana yagenda mu 2021 kati omwezi nga gumu oguyise mabega bwatyo bwafaanana nga akomyewo e Uganda era nga kampuni yamutwala egamba nti yava ku kizimbe waggulu n'agwa n'afuna obuzibu buno era Bambi munnange yetaga kubanga asabirwa nnyo asobole okubanga awona kubanga omutwe gwakusibwa newankubadde bagutunga wuzi ne guddamu okubanga gugatta injala yali y'amaanyi obuvune bwali bw'amaanyi bwe yakola ki bwe yafuna bagamba nti so sad Nakawoya Faridah left Uganda to work as a maid in Saudi Arabia in 2022 through Bizat company in Kansanga below the pics over the pictures of how she returned to Uganda last month. The company says that she fell down and got injured. May God help you dear Nakawoya munange Nakawoya yitaga sala za musabira soko akolaki asobole kubanga ona kubanga injale yagifuna agenze Saudi Arabia maka gwa 2021 kyajjadde maka gono gwa 2023 ndoza mwezi nozanga gwa October mwezi gwa September nozanga gwa kawo Nakawoya yakoze ki we adije Uganda company yayitamo kubanga agenda ayegamba ati yagwa bugwi yafukula ki yagwa bugwi nafuna injali ne injali yagifuna wabe mukazi watu Nakawoya akubanga omutwe gwakosebwamuko ndoza mukimanyi munayo omutwe bise bisengeriyo ebitundu byombi bitataga kubanga bikola ki bikosebwa nakamu omutego ne wakwade bagutunga wuzi ne gudamu kubanga gugata kuba gwali gwayatika nayira tali bulungi era mabengena kusaba koleki musabire Nakawoya mwana mwala Nakawoya ne banga tilibadde gwavunyo lyamaze mu ggwanga erya Saudi Arabia kubanga ate bangi lisinga ate liwerako lyamaze atali mazali kundi kubanga yagenze okudda mu ggwanga Uganda ngo already amaze okubanga atungibwa omutwe guno ngutandise okola kyo kubanga guwona kibategeeza nti ne contract yali assigning'a ne company teyagimalayo yo company yo eya Bizat company bagita Bizat company eri Kansanga yegamba nti yava waggulu ku kizimbe n'agwa kugamba tebalina proof yonna gye balaga nti yava ku kizimbe n'akola kinagwa naye nga bo bakola ki bo tebagamba bamita Nakawoya Faridah mumusabire mwambi asobole kukola ki asobole kubanga atiita bulungi kubanga omutwe gukyamuluma akyalumizibwa omutwe ogwo olw'ensonga nti gwafuna injali yali y'amaanyi eyo ng'avuddeyo ng'ezikosatizi bagamba nti our beloved daughter Briella namuli has lost a grandfather Muzeeyi Alex Mahamba esaani to Kanoni Mbalebaki munnange kwegamba Briella yafiridda Briella namuli yafiriddwa Jajja Muzeeyi Alex Mahamba era ngono mutabani wa musajja mukulu gwe bayita Kanoni Mbaleki Jajja eyafudde taata we amuzaala ye Kanoni Mbaleki eyafudde bamuyita Alex Mahamba yafudde Kitalo nnyo omusajja ogwengera mu kifaananyi yo Jajja wa Briella Kigundu era ngo yogula lyakutte kitegeeze nti yali Briella ng'akyali muto ne mama wa Briella ng'akyaliwo ebiseera ebyo baali bamukyaliddeko ono abadde Jajja wa Briella Kigundu jajjawe origino jajjawe owaddala Kitalo nnyo Bambi Kitalo nnyo bagita Faridah TV era ng'omwami oyo jjukira abatata wa Bruno ke
abajjajja wani abajjajja wa Briella Kigundu Bonoke yafiiriddwa taata we. Information etambula ku social media bwetu bakolaki bwetu beraga era nga essaawa zino bali mu nteekateeka zagenda kubanga baziika naye nga Bambi si birungi nga omanyi nawe omuntu ng'ofiiriddwa omuntu wo era situation ekyukamu embeera tebakkirira bulungi. Briella Kigundu bw'atyo bwe yafiiriddwa jjajjaawe ekyamuse aludde ng'ali mulwadde nga omanyi nawe emyaka egyo aludde nga mulwadde ekimbe kyakoze kyamuzinzeeko kyamuzingako ng'ekisaaga ekimbe kyamuzingako ng'ekisaaga wetegeeza information etambula eraga nti ekimbe kyamukola kyamuzingako mpola nekimweripako oba nekimwesibako nekimulemerako kyakakanya kikoze ki kyakakanya kimumizisiza omusu. Era ng'enteekateeka za kuziika abadde amanyikiddwa nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Mahamba Essani Tukanoni Mbalibaki bagamba nti rest in peace Muzeeyi. Bonoke obaka bwetadde ku social media platform ye ne Nakazibwe mukazi ne Bambi akoze ki ne yapostinzeyo kwegamba situation stars do sinongi ku side yaabwe Bonoke Briella kosane Faridah Nakazibwe embeera sinungi essaawa zino Bambi bwenjogera Bambi kitalo nnyo ekyajja wa Briella Kigundu bagenda kubanga bamuziika information ekyali nkinga mpola ebyokumuziika tebana kubanga balangira kifo ki wagenda okubanga aziikibwa. Information bw'enaaba efulumye byonna nja kuwambe kutuusa kwano ku Faridah TV. Just making sure nga osubscribing onyigende kalimba tumedeka abali Iraq, Saudi Arabia, Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugi following jimpeleka like ato subscribing onyigende kali wano updates simba nazo eziba zitambatambula okwetoola eggwanga Uganda gamawulire mba nako each and every single day updates nja kubanze kusanga kwano nkugamba nkukipinga ng'oli updated abali Syria comments nziraba mwagambe sibatumirako n'abali Iraq abali Qatar abali Bahrain asinza mu ggwanga erya Oman mbagamba mwina nti muli b'amaanyi nnyo n'abali Uganda abali mu ggwanga erya America ku University of Chicago abali Spain mu kibuga bakiyita Madrid abali Germany ekibuga bakiyita Bayern mbatumiddeko mikwanja nga basinza mu ggwanga erya Germany omusajja muku amanyikiddwa nga Musoke Peter ali awo Germany mu kibuga bakiyita Bayern nkutumiddeko eri abali Canada mu kibuga bakiyita Toronto omusajja mukulu amanyikiddwa nga Akasumba John Bosco oyo ali Toronto Canada mbatumiddeko mwena mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo Bambi wali kubanga mu following Faridah TV updates simba nazo eziba zitambulatambula kwetoola eggwanga Uganda. Bambi bwatyo Briella Kigundu bwe yafiiddwa jjajja musajja bw'atyo bwe yagenze ekimbe kibadde kyemwesibako babi musajja bw'atyo jjajja musajja abadde ekimbe kyamwesibako ekimbe nga kyemwerijjako ekimbe nga kyamwesibako naye nga tekimuluma nnyo kiryawo kisigamba nti kimugonze pe nga balowooza nti oba anaawona nga kimwesibyeko akakane aluzinza obulamu. Bonoke amazina akonfaminga yakonfaminze dda already Bonoke nti Jajja yafudde dda era n'agamba nti rest in peace Muzeeyi naye abasinga ate kibagamba nti lwaki Bonoke owandiise bw'oti lwaki olaganga olaganga muwala wa Briella Kigundu oba Briella Namuli bamuyita Briella erinnya lye banaye nalyo teritegerekeka bagamba nti Bonoke owandiika otya statement bweti nti our beloved ground daughter Briella has lost a grandfather gwe takwatako abasenga kibanyiza bagamba musajja mukulu owandiika otya statement bweti naye nga munaye Jajja yafudde n'abasinga statement gyakoze ebanyizizza kubanga alaganga nti Briella yakoze yafiiriddwa ye nga ye nti ye teyafiiriddwa ye nga ye kubanga naye abeera taata we. Ono Jajja wa Briella Kigundu ye nga ye Bruno yalaga nti Briella yakola ki yugamba yasinga okubanga akugamba afunye obuzibu bw'amaanyi naye labya nti naye akola ki naye amulinako oluganda abasinga statement tebakoze ki tebasanyusisa wadde n'akamu ndozo nengira oyo omwana gwe yali akutte oyo yali Briella Kigundu bagita Faridah TV subscribe button nyigene kali batumedeka abali Bahrain
asinza mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bamanyi kitalo nnyo. Rest in peace Muzeeyi Alex Mahamba. Baya bulungi mwenda